Stella, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera candle night ogimanyi bagita candle night bwokutte gwobba washuga teyamazanye ku live vamo gyekiri vamo bendera ddala omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar abasajja munyiga nga tebabati n'oyingira n'atakubuuza ekibonyaabonya ababooda abasinga financial literacy oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo ate kyenayagala ku ttiimu ya mama fiina sente eziwaayo naye tebasaba njawulo the short and big show abantu bajagalira ddala
full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga birimu. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda musenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki ono ekimutawaanya kitiibwa ki? Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and one local Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Akesawe. Laba wanyagala tulika. Nezibeda abantu bagambe nti ndi muto kubanga gwo kimanyi ndi muto. Sumayi ya muto. Abantu babuulire. Sumayi ya muto. Lwakuba ebanda bano mushabya and by the way okyagendereza nti buli muntu ansinkana physical agamba ndi mutono. Naye webanda ba mu kamera bagamba ndi munene. Nedda nga gwo omuntu. Emabega yetu atandikira okukola. Wali tewenkana bwoti. Nali ngeze. Nsazeko ku weight. Weba bizibu byebikulya bikuyambi. Naye weba ngo ina dagali yokozesa recommend. Eddagala lyenkozesa nalivaako nali ntandise okwekuba monjarwe nekuba empiseemu kati bwe nagyekuba nenkera nga ndoose nga mu kiroto kyange nga baŋŋamba nti mukayisaako mwabaddemu HIV gundi so nendekerawo gyekuba like seriously nakoma ku doozi egi era neyajinguza ndoozi yagamba ono omukazi nga tadda nentya Nengamba bana ngenda lwala obulwadde bwe sinoonyezza. Like seriously, najja kuba lutu egi. Weko wa monjalo. Omulundi ogwo jjukira akayiso bakaleeta. Nga already kasumululu oba. Baba kapak bakwetera paka nga parking enze yandetera delivery yantera paka nga parking ewet. Kati akayiso nga kali munda so sinti bampaka kebenze mwensika nenneekuba. Mukitegera. So bakwetera yakakuleetera waawa. Bakwetera meals ngo already empime. Kati ngogenda kwekuba kati nze wekuba nolote ekiro nga wekubye sirimu nendo tanga nekubye sirimu wagenda okwekebeza sekebeza nko ntya nayo wallahi nalota nga nina sirimu naye nga sirimu ali mwere eddagala nengamba sigenda kuddayo kulyeko era omukazi weyankubira sikyegata nzo kuwa sayini yali ekulaga nti sina musajja wangamba nenyemuuko ku kyawakati kubasajja so for now I'm single, very much searching, naye siri ku pressure. Ne monjalo yakulaga sayini ya siri. So ne muvaako bwentyo. Kati bwe tudda ku nsonga y'omukyalo oli. Oyo omukyala nze yamazeeko ebyewungula. Yabadde atudde ne Shiba. Ebigambo byayogedde singa byavudde mu Shiba. Saali yogedde nakuwadde ekigambo tekyali nyiziza
Sali gambe na kinalabye abantu ku internet nga bagamba mbo yabadde mind ye buli muntu ayogera ekirowoozo kye mbwera bikinze nange sisobola beekaza ng'omusajja tanaba kuzaala bweru omukazi naye nayagala okuuma obufumbo bwa bbaawe buli bbaawo kyaleeta kkiriza yaniriza eggwe Sumayya gwe Zubeda singa bucha kumacha anko nazaale bwe tosobola kwaniriza nga lwaki toyaniriza subira buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba ki wamma Real time with Mimi Shamima Njali erinnya lyange ennyambazibwa aba Mimi's Glamour ku Sapolo Road itawofune sharia ennungi njagala okubeebaza okubeerako nga mulaba n'okubanga ate mutuwagira programu eno eteekebwa mu ssente aba Nile Agro Industries Limited era nga bakugamba nti balina butto omulungi gwe wenna ayagala butto okukozesa ewaka atagenda kukuleetera masavu abantu abasinga batya okukozesa butto lwakuba nti batya amasavu so balina omuzigo omulungi gwe mwayitanga Kimbo tebagulina aba Nile Agro Industries Limited bakola Kimbo akati bo ogwabwe tebaguyita Kimbo ogwabwe baguyita Nile Fry Fats balina n'eŋŋano so njagala okubeera nga mbeebaza mbogo biziga basiramu tetulina gulya bwe bagambanga oba olina okwetegereza osomanga nnyo ku bintu nga tolina babikozesa wemanyiza okusomaasomako buli kimu tulaba oti ekibiteesaako byonna n'obala ingredients olina okusoma ezirimu kyekitutegeeza nti nno bw'oba onoolya ekintu kyonna soma menu kyotategedde buuza otegedde ekintu ekyo naye nga Hijab Nation bannange naye ennaku z'omwezi nga 29 mpaka nga ennaku z'omwezi 3 egenda kubeera Hijab Nation omwezi ogw'omunaana tugenda kubeera Kabalagala ku Tirupati Mazima Mall waggulu fulo yonna yaffe tugirina tulina Halal Expo exhibition ekintu kyonna ekibiri nti kiri halali simanya kati gwe otabula bizigo simanya nti nze nina spa y'abasiraamu simanya kuba tulina abakyala balina spa ez'abasiraamu nga Starlux Entinda yaguze dda omudaala ekyo bamuyisizaamu Monira Sport atunda sharia naye yaguze dda omudaala Mimi's Glamour tulina omudaala togaana kubeera eyo n'ogamba simanya nze ntunda sharia atabashale bagenda kuba bangi pyantula osooka otuwe ssente pyantula abantu bangi abankubidde amasimu olunaku olwaleero nga bonna babuukinga midaala gyabwe kuba baagala asooka okubuukinga gwe tugenda okusooka okuwa emidaala egisookerwako space nnene nnyo eyo flow yonna nga bweri waggulu yonna twagitutte enkuba ne bwenaatonnya ebintu byaffe bigenda sigala nga bigenda mu maaso security wise parking tuyina ezi waggulu ne wansi kitegeeza parking tegenda kukola ki kutulimitinga so abagenda okujja okubeera nga muyingira mu expo kulaba ebintu ebitundibwa tuyita buli muntu alina kyatunda nga kiri halali ntunda bukaaya obusuubuzi otunda kamuukamu ekirala Basumayya bano bagenda tuyambako abatundira ebintu online bakikoze batya okuba nga tebalina basasula kubalanga naye nga batunda naye nga era naffe kyekintu kyekimu kyetukola naye nga tetukola Open Book Properties eya Nuru the Boss naye yaguze omudaala so bannange njagala kubeebaza Sumayya's Hijab naye yaguze omudaala bebamu kubayagadde okusooka emidaala egisookerwako Gibbs Bridals era naffe ne twewangulira omudaala ate mbadde munakolaki tulina okusooka ffe tulina osooka ne tugula yaffe si byabwereere mulina okusooka ne mwesupporting bulungi nnyo kati ne pyantula agenda tuwa omudaala ne gundi mugamba agula omudaala gwa mpaka agwa Amina alina okugula omudaala ogw'obuwoowo nalsense naye n'ab'obuwoowo abalala osobola okujja ne weebuuza ku Amina si mu mbeera mbi eri teriyo byampalana bannange ffenna tusobola okuba nga tutunda ekintu kimu naye nga ffenna tukola naye abamu buli woyagala okwekweka Sumayya booti nti nze wa pyantula ntundira eno bikimu naye tofuna bulungi ate nga Basumayya ajja munne n'amubuuza Sumayya gwe gundi ogikola otya branding yo wagikola otya gwe ng'otunda nnyo nze nga byagaana ate nga nange ndi online because kati mulembe banaye gwakyuse ne bwe tunaakola tutya omulembe gwa digital munda
ku olunaku olusooka lugenda kubaako abaana ogenda kubaawo abazadde buli omu tugenda kuba tubayigiriza ntunda gye muyinza kwemaketingamu mu kisookera ddala obukwakkulizo bwe tulina jangu ne business cards tojja mu expo nga tolina business cards beerawo n'omwana nti gwe bonaaba oyingidde eri munda okuyiga kuba abasoma tugenda bateeka eri ku bapanalists munda mu hoolo emidaala giri bweru olina olekawo omwana ng'ate naye asobola okunnyonnyola okitegedde olina okuba ne business cards olina okuba ne brochures ne buflyers kati abayingira bakusasula babwerere abayingira simanyi producer bwe yakikoze naye ng'abayingira mu midaala wano eno okukoma wano wabweru wano abo bangenda kukomaawo wabweru nga tagenda yingira eri munda mu kusoma kwammwe abasasudde naye bano banyingira kulaba midaala wano bwe giri biki bagenda kubaawo for security just afuna security check up na wristband najja nalaba ku mudaala gwa Somaiya ekikulu ajjemu n'akasente aguleyo akantu awo tukoze bulungi kaakati Somaiya alina okuba ne business cards omuntu asobola obutagulaako naye osobola okugenda n'ennamba yo onfunye so munda eyo ku lunaku olw'abiri-mu-mwenda tulina runway banina shariya nina bukaaya ntunge bamodo baffe ntunge oyinayo ekintu kyo kyokola ekikalunga bino bwe biti oyagala babikulangire modo asobola okujja nakyo nakiraga bulungi abantu ne bamanya era nagirako ne brand yo nti pyantula otegedde n'abashariya abantu bangi bategedde pyantula ku executive media just safu sinafuna yadde akalabo kokulanga pyantula mu nsi muno ojja funa gwebera mu yadde akalabo ka pyantula sikafunangako yadde pyantula goyagala oba mwagazaaki anti ke kalabo kensobola okuwa ng'okampa nkakozesa eki pyantule mpa sente essanyu mu bulamu saagala pyantula nyaga bwatuka nedda essanyu lyo erisingwa mu bulamu ani yaga nti lyeryo nze kunze lyeri kyansingidde nze gwe naawe olina okwegatta bwe bulamu mukwano mpaamu sente onyumyeyo bya kisiru so ennaku z'omwezi nga 3 olunaku lwe tugenda okuggalawo tugenda kulonkinga magazini yaffe second edition yenna ayagala okulangira mu magazini naawe okeerako tukuteeka osobola okugula full page tukuteekawo ekifaananyi kyo bizinensi yo ne tuginnyonnyola wagitandika ddi lwaki gye wasalawo ekola biki eyamba ki byonna tubinnyonnyodde mu magazini eyo egenda kuba etundibwawo mu hard copy awo wennyini kyokka ate era osobola n'ogigula online atali Uganda ekintu nga kitadde ku level era olunaku olusembayo lwe tugenda okugaba awards banominies mugenda beerondera mwe bennyini era mwerondera abantu online hijabnation.org tugaba awards ne certificates zaabo abanaabira participatinze abanaaba exhibitinze tusoma alina omudaala tujjamu wa certificate eraga nti ya participatinga mu Halal Expo certificate eyo ekuyambako oyinza okwagala okwe-exhibitinga mu expos ez'ebweru n'obalaga nti ozenga nzipedde ennaku zino ng'olina obwongo bungi nze bwentyo just nga saayagadde kulowooza ne hijab nation eno 3rd edition tetuyinza kuba nga tetugirowooleza era ekintu kifuuse kyabagezi bokka nedda kyabakyala nga Basumaiya abatuula nga banoonya ssente naye okimanyi nti guno omulembe ennaku zino abakazi fe abakyasinze ssente anti tulina opportunities nnyingi ekirala abakazi balowooleza ku Musumaiya osobola okukola emirimu 5 nova wano nodda wali nova wano nodda wali zonna nga zitambula musajja tebabisobola ebyo okitegedde ti abakazi ezo chances zonna tuzirina tunoonya abakazi abatunda amakanzu omuntu yenna atunda amakanzu amalungi titumulaba muleete ab'amakanzu mujje mugule emidaala Uthumani gula omudaala nga bukyali Hamdani gula omudaala nga bukyali mukwano gwange ono omulala atunda amakanzu yani Wahidi omudaala gugule nga bukyali waliwo ono omulala atunda amakanzu g'ebbeeyi 7,800
abasajja batuse Mahmoud batuse ekanzu za mitwalo 8 kakadde Mahmoud ekanzu gyatunda ya milioni 2 Mahmoud yayina wano Chutex w'abasiraamu abadde kimanyi mujje mu expo Mahmoud ayina Chutex w'abasiraamu era Mahmoud nsaba se mukwano gwange seeka ogula omudaala oleete ebintu byo oyo shay ayina obuwoowo wano bwesirabangako alina wano mu Uganda waliwo omusajja asobola okugula ekkanzu emiliyoni 3 bazigula munnange ekisesa sigendangako wa Mahmoud bw'ogenda leeti kitwale nti ogenzeeyo ng'enkya yidi osanga ekkanzu zonna takyalina naye tatunda ekkanzu ye ya layisi ndoza ya mitwalo 5 nzimali maye abasajja bakomaawo ku 5 oh mama nkutidda nyumiza gwako era nze bujja manya abaya zeze ebbeeyi milioni 2 nga kanzu njagala mulabeko omusajja ng'eri bweti oli otya ndi bulungi sina tabu naye wandiguza emidaala ng'esatu lwaki lwaki owagira kintu ngenda kugulayo omudaala ogwa pyantula ngenda kuleetayo nalsense egyo si midaala ebiri naye noonyayo ne ku balala ngenda fuba olabanga ngenda leetayo ne kuwa beddings omu inshallah emidaala 3 oyina okukolera ekintu kino oyina kikolera nnyo ngenda fuba olabanga abantu mbayingiza mu kyomudda infact njaleetayo ne wa perfume omulala abo bana ngenda bakubanja nno nkyabaleeta twetaagira ddala kintu kino ekya halaali kibeere nga kikubyeko Sumaiya oli otya ndi bulungi alhamdulillah wagamba wepikira abasajja abanene nkedde funa message ya musajja munene ngagamba yagamba njagala ali kuki naye ndanga abasajja banene si buzibu gyendi kati oli kuki ku basajja wali wangamba mpowemuuko anti ngamba sindikidde message gwe mwogenda n'erinnya lye bambi ng'ali serious nga neetaaga oba just nga neetaaga oba tukole tutya kati gwa ngamba manyi gwe mugezi wange mukwano ndeka weesalirewo gwe mugezi wange ngamba tumukolere weesalirewo Sumaiya weesalirewo naye tunaasobolegana tunaasobolegana omwami omusiraamu si musiraamu simanyi wabula ate linnya eryo mmanyi libuzaabuza wewa tomanyi kitegeeza si musiraamu simanyi sikiwanga budde kumanya mannya ge gonna oyo abeereyo eyo njagala nnyo omusiraamu musajja omunene omusiraamu saawa yonna oli mugenyi wa Mungu biidhinillah kyokisabira nkisabira kandi omanyi bukkiriza obe mugenyi we nkisabira naye simanyi na byakusaba oba mpandiika ekitabo kiramba we bati naye nga nkiteekamu njagala omusajja nga nkiteeka mu kiwandikemu duwa yegenda kubeera awo awo erina okwetoololera awo naye obeera specific n'omusajja gw'oyagala njagala omusajja nga muwanvu nga munene nga si mugagga nnyo nga si mwavu nnyo nga ali awo wakatikati mweru muddugavu nga muddugavu njagala omusajja nga mufumbo bye bintu byensaba saagala kubeera nnamba emu kapya Sumaiya ddamu omusajja gw'oyagala njagala omusajja nga muwanvu nga munene nga si muddugavu nnyo ate nga si mweru nga si mugagga nnyo si mwavu nnyo wabula nga ali awo wakati ekisembera ddala njagala omusajja nga mufumbo sifudde ku myaka oba twenkana oba nsingako katono naye saagala bali abansinga ennyo abakulu ab'ennyo abo sibaagala n'olina kubanga oli mufumbo nga ngenda kubeera either namba 2 oba namba 3 oba namba 4 awo njawulira emirembe toyagala kuba namba emu kyotayagalira ddala saagala kuba namba emu lwaki ensonga lwaki saagala kuba namba emu bannamba emu abwe basingana obuzibu bungi nti we bagenda ne batugattako abakazi abalala bajja n'ebigendererwa byabwe kati ate nze gwe ngenda okufuna
mujja wange tasubira kundaba mu nabubi bonna kwegamba agenda kuba afunye mujja gwatalabanga ku nsi kuno omulungi omuzigo tononooza by'otaalaba saagala kumanya togenda mukubira kasimu gwe kasono otegeera ekiyungu kyo okitegedde ekirala omusajja ayina omukazi tamenya nnyo ng'ono wekka era abakazi singa tukimanyi singa tuweka amenya atya amenya mu bintu bingi omusajja ng'abeerawo 24/7 buli ssaawa omukoowa naye buli waagenda n'amala gy'amaze ennaku 2 nadda ew'okusatu ajja weetegese ng'oli mupya nga n'okumwagala omwagala nnyo n'ebizibu bya like ensobi ze waali mulabyeko toziraba mangu olwawo ziraba ensonga lwaki nzisagala beera namba emu kale saagala beera mukazi nzekka omu njagala nnyo beera n'omusajja wange ng'alina abakazi babalala oba ng'alina mukazi we yes so kati you are ready to go as a second wife nkiwulira era kyensaba Katonda simusabako kuba namba emu ndyosaba kiwulidde bana saagala kukaaba tayagala kuba namba emu namba 2 namba 3 oba namba 4 awo wakutte awo wenzi namba 4 yesobola okunkolera nnyo singa omusajja amba ntegedde nti ajja kukomaawo kale kyesaagala kwetooloola kyesaagala ye musajja okunzizaako nze nebbo balingi kale ate si bakuziza ku balala kale ate bwakutwala nga namba 2 era n'azzaako ekyo kyesaagala kati njagala omusajja nga yasiiringa nga nze agenda osembayo okuwasibwa oyagala nga gwe namba 4 bwe maze namba 4 nga gweoyagala koma kuba nanga yenze bw'oba oyagala koma kuba 2 nga yenze namba 2 oyagala nga gwosiiringa okuwasa gwe yes awo njamuwa essanyu n'emirembe bwakeera ku makya nagamba n'awasa oba ogenda kukola ki banja genda maama onosiiba mu kkubo nze sisobola ekyamazima simanyi naye sisobola tosafumba namujja olinga nze nga musanzeewo nsobola naye ansanzeewo sisobola gwosanzeewo looza ye awulira ki alina okubaayo ng'akimanyi nti balina okungattako kyekiri kyegambye nti singa mba namba emu mba nina okubaawo nga nkimanyi nti sawa ino bangattako Habiba proud side chick atakyali proud side chick yakejjako Habiba wakati muka musajja kati abasinga gwe bali bamanyinga side chick yaŋŋamba twamukyaza wano ku Beyond the Hijab na akantu ako wakatema naye munne n'agenda alina mubuuza kati yoza naga yali anterekeddeko jukidde dano nkirowoozako ne kankyogere kimpe mukamu omanyi nasanga omusajja wange nga mufumbo ne baawukana sinze nabaawula mungu ye mujulizi wange wallahi saabirimu wallahi saabirimu ne bannaye nanzizaako Allahu akbar wallahi abasajja balowooza nti okuwasa more than one woman it's a flex ogenda kusanga omusajja nga bali mu kazigo ka mitwalo 5 mbwa wase omwana wa munene amuteeke mu kazigo okitegeera ennaku zino obusajja buzimba obupale naye wallahi nga tebuina mako ate abasajja batalina ssente basinga n'okwagala okuwasa abakazi ababiri kati mba ogamba toyagala akuzeeko nga lwaki ate wamusanga alina oli ye n'aguma ne bamuzaako wange je sinali muto nga bamunkuliza okitegedde no bane njaga tubeera ani yali amukkuliza maama we oba ono first wife bakuwadde essimu kati tuli ba Luganda nkyasoma bakwata ssimu bakwasiza essimu ya Habiba senga wagimuwadde weeru akyasoma gwomala osoma gimukwatire bw'amaliriza ogenda gimuddiza maze okusoma mpa essimu yange eba yiyo no tugenda mpola essimu eba yiyo eba yange just oba gyasayasamu bu screen naye mba mbutereezaako eba ki eba ssimu yange Habiba bana msaka tugende mpola tugende esimu ebeera ki kati labayo nze muntu kati laba nali mpoleteza ensobi zange nga bwe nkugambye manyi wobeera mu kintu wobeera ng'oli mu kintu okiwolereza ebyaddala bakazi bangi nga bannamba 2 wallahi nga tayagala beerayo ngayagala namba emu ekintu ekyo kiruma gwe kankubuulire gwe nga kikulumye nnyo bintu kirese n'obujiji nga ate olina gwe wasangayo no wali okubiddeko omusajja essimu n'akugamba yakudde mukubire ndi waka
Eh. Kitegeeza. Bana, omanyi kitegeeza omusajja gamba inakondi ne madamu akagamba ku kaluma tekamanyi kirwadde kino kyonna ku nsi kuno. Tekamanyi kansa. Tekayina kirwadde. First wife gosanzeeyo. No. Yoyo goyita nti yakuterekerako. Yes. Aba kuterekeddeku. Kati mulimu abantu abamula kwanti kati kikyali kyabufunze. Ate gwe toyagala terekera mulala. Ne toyagala terekera mulala. Sina muterekera lwaki. Kati ekyo kyennyini kyembadde njogera. Kabiba ogenda kutukutulira wano. Kasakemba nnyonnyere bannaye. Kintu ekyo kimpisa bubi. Tukiraba kuba ne mu officials ekitadde. Njana kaba. Lwaki nkugambye bwentyo? Saawa zinino waliwo akaseera wogamba nti omusajja akuzizzaako. Ne kakati saawa zinino kyabanzizaako. Nsonga z'abaazimanya. Kasiko banzizaako ansinga bubi na buwanvu kuba sibiri. Amazima gali nti nze ntyo okunzizaako. Ndi munafu nnyo omutima gwange munafu nnyo. Kyokka ate sitya kugenda wambizibwa ku balala. Si kiti ekyo. Era nzija n'essanyu lingi nnyo n'omusajja ne mwagala nnyo n'omukazi ne mwagala n'abaana be. Oba kiri kitya simanyi bwe tulika naye kyemanya abakazi tuli bangi abakiti ekyo. Kakitegeeza kati gutoli kusaidia Joanita. Eriwa. Eri gye yagambye mbwa yakoza abaana simanya buli mbuzi ku nkonda. Sisobola muwagira. Sisobola. Lwaki? So by the way omukyala I was so disappointed in her. Kubanga nze nkuze ndaba omuntu omukulu obuvunanyizibwa atuga byayogedde si mukulu. Mukulu tojoga. Ebigambo byayogedde bimutwala okuba side chick w'omuntu. Yes, ba side chick batera okugamba ekigambo tinze sisobola kufumba na mujja wange. Sisobola kwagala mwana wa bba wange. Like seriously. Go gambe kenyito so afumba na mujjawo. Nze sisobola kufumba na mujja wange nga nsanzeewo. Kyokka bwe nsanzeewo nsobola. Mulimu emyaka gy'otuukamu nga tokyagaana kusangawo. Waliwo emyaka gy'otuukamu nga tokyagaana musajja kumuzzaako. Fe abakazi tutuuka ne tukaddiwa. Bino byonna bye twogere essaawa eno mbyogeza because sinatuuka mu 40s, sinatuuka mu 50s. Naye bwe naatuukayo, sinatuuka na mu 30s. Bwe naatuukayo, omusajja n'agamba nti kati naawe okyogedde n'olyawo yabbwato kakuseka. By the way sinatuuka mu 30s. Oli mu myaka emeka 23 24. Onsukkawo. Oyingira 26. Kyali muto. 27. Kibebi. So kati we banzizaako essaawa eno laba wayagala otulika. Nezibedde abantu bagambe nti ndi muto kubanga gwe okimanyi ndi muto. Sumayiya muto. Abantu babuulire. Sumayiya muto. Lwakuba ebanda bano mu Sharia and by the way okyegendereza nti buli muntu ansinkana physical agamba ndi mutono. Naye we bandaba mu kamera bagamba ndi munene. Nedda nga ogwo omuntu. Emabega we twatandikira okukola wali tewenkana bwoti. Nali ngezze. Osaze. Nsazeeko ku weight. Weba bizibu byebikulya bikuyambye. Naye bwe banga olina eddagala ly'okozesa recommend. Eddagala lyenkozesa nalivaako. Nali ntandise okwekuba monjaro nekubayo empiseemu. Kati bwe nagyekuba nenkera nga ndoose nga mu kiroto kyange nga bangamba nti mukayisaako mwabaddemu HIV gundi. So nendekerawo gyekuba. Like seriously. Nakoma ku dosage. Era neyajinguza ndooza yagamba ono omukazi nga tadda. Nentya. Nengamba banaye ngenda lwala obulwadde bwe sinoonyezza. Like seriously najja kuba lutu egi. Weekuba monjalo. Omulundi ogwo jjukira akakayiso bakaleeta nga already kasumulula oba baba bakwetera paka nga parking enze yandetera delivery yandetera paka nga parking ewet. Kati akayiso nga kali munda so sinti bampaka kebenze mwensika nenneekuba. Mukitegera so bakuleetera waawa. Bakwetera meals ngo already empime. Kati ng'ogenda kwekuba. Kati nze weekuba n'oloota ekiro nga weekubye siriimu. Nendota nga neekubye siriimu wagenda okwekebeza. Seekebeza nko ntya nayo. Wallahi. Naloota nga nina siriimu naye nga siriimu alimu eri eddagala. Nengamba sigenda kuddayo kulyekuba. Era omukazi we yankubira. Sikyegatta. Nze okuwa sayini yali ekulaga nti sina musajja. Wangamba ninyemuuko ku kyawakati ku basajja. So for now I'm single, very much searching, naye siri ku pressure. Naye monjalo we yakulaga sayini ya siri.
so ne muvaako bwentyo kati bwe tudda ku nsonga y'omukyalo oli oyo omukyala nze yamazeeko ebyewungula yabadde atudde ne Shiba ebigambo byayogedde singa byavudde mu Shiba saaliyogedde nakuwadde ekigambo tekyalinyiizizza saaligambe nakinalabye abantu ku internet nga bagamba mbwe yabadde mind ye buli muntu ayogera ekirowoozo kye mbwera bikinze nange sisobola beekaza ng'omusajja tanaba kuzaala bweru omukazi naye nayagala okuuma obufumbo bwa bbaawe buli bbaawe kyaleeta kkiriza yaniriza eggwe Sumayya gwe Zubeda singa bucha kumacha anko nazaale bwe tosobola kwaniriza nga lwaki toyaniriza anti ze sirimba kati kankubulireko omwana we gwe nasangawo nga wa anko nga namusanga naye oyo aba mwana waffe ffenna kati kankubulireko nja kumulabirira bulungi neze sigenda kwogeranga simanya nsonga enkole biki omutima gwange tegusobola kwaniriza essaawa eno kati Zubeda okimanyi nti omwana omusajja gwazadde ebbali ababbaawo abamwana we lwaki nkugamba nti ababbaawo laavu gy'olaga bbaawo gy'olina okulaga omwana oli omwami akwagala gyali simuwalanirayo anti omwana musajja amuzadde agambe talina gy'amuteeka oluusi maama we afiiridde ng'azaala oluusi bafunyekampeewo baatugambye atasobola kulabirira mwana wa musajja adde ewa kitaawe ate lwaki oba ovaawo nga nawe olinawo ababogwa babaani agenda obbakulabirira ngende nabo then ofuuse single mother kyovola abakazi bangi ba single mother beteekako amalala nti nze swalabira mwana musajja nze omusajja nga azadde bwe lwamuleese abasajja banene obalaba ebiseera bisinga tebagenderera kuzaala mu bakazi be bazaalamu bbali beegatta beegatta accident eyo tekoma anti tebasobola kukoma kwegatta basajja baneeno nera nange simuganye kwegatta wali omusajja gwayinza okugaana anti teweegatta kati kankubireko Zubeda okuja nga omusigo nze bba wange wakera kumakya n'ayenda sisobola nakunyiiga because aba mpadde ku space nti ayenzeemuuko agenze kukyusa ku like muntu mupya which is okay for me kyesimanyi ku muntu omulala sisobola nyiigira muntu mulala ng'omusajja we ayenze naye ate saagala omuntu oyo ayombe nti lwaki bba wange yayenze yabadde tayomba kukola ki kwenda kw'abasajja yagambye just nti yengeri donation kati okimanyi nenya Joanita yabadde donation ne pointing okimanyi nti Conrad asookera ku makya nankwana naye ng'alina gwe mukazi we naye nga nze Sumayya kyankwanyika yagaddeko bakako bwe basinange bulungi nnyo okitegeera kati nze mu kulaba Conrad okwanjagala omusajja omuwanvu alabika obulungi neŋŋamba ono omusajja nina omuzaalamu nenkomekeza nga nzadde mwani naye nga yali tayagala kati omusajja ono alabanga okukuliza omwana we wange oluusi ffe bebazaalamu ebbali giba miyaayo tebabeera bantu batuufu bakukola ki bakuzaala misonga lwaki omusajja agasaagala kukuzaalamu obeera oyagala laba omuyaayo gufaanana gutya bw'otayambala kondomu biki ebijjirako abantu tebanyumirwa nga bambadde kondomu anti bw'otabyambala biki ebijjirako anti osuubira okuzaala so bw'osuubira ate n'abakazi tuli basiru omusajja agambye saagala kuzaala gwe lwaki tomira kaweke nga mumaze okwegatta kati otegedde kati wemba simize kaweke naye omukazi ono bw'aba waali mu bulamu bwensi lwaki muba musibako nnyo bannange nedda wemba simize kaweke oyo teyandibadde mubi wakukuza naye agirako ebintu bingi just abakazi tuli basiru abaana bo basobola okubeera nga bonna abaana bo bali successful ng'omwana woyo atali successful ne bagaggowa muloga naye okimanyi nti omwana woono ng'abeera alwala nga ne bwe kiri kati olinamu ku baana omu alwala naye singa aba wamugyawo nga yalwala oba omuloga okimanyi nti omusajja ono agenda okujja omwana gy'amujja omukuleetera aba alaba nga gwe mukyalo omutuufu okulabirira mwana we baba nga balaba nga yenze mukyalo omutuufu lwaki abajja gwe omanyi ebijjira ku baana abo Sumayya yakuza baana kuza abaana b'omusajja nze abaana b'omusajja nja bbaaniriza ne bw'anaazaalanga buli wiiki ng'aleeta nze bayida we mpulira essanyu omusajja ng'azadde gy'azadde n'aleeta n'atapangisiza mukazi nnyumba kumulabiririra eyo because bw'amulabirira eyo ng'alina abaana expense gye yali tuwadde ffe eno etandika okugabanywamu emu n'egenda eri emu n'egenda naye bwe bakuggyako omwana tituba tukyakulabirirako ki mwana bonna oba obalina abaana bonna mba mbayina kati oba ogenda kungamba nti omukazi oli omusasulira ennyumba yaaki olina omuwa ekyemisana kyaki buli kimu kireete waka tubeere ffenna kati ye akole gwakuzaala akuleete naye azaale ng'alinnyamu tazaala nnyo ate olwokuba nti nedda muleke azaale Sumayya omusajja omusajja muleke azaale akuleetere
Zibeda bananga tokyagala ddala mukasajja kuzaala nakuleetera. Anze okuzaala ko sikulina akubuza. Naye okuleetera tokyagala. Nga bamama b'abaana abo bakyali balamu. Kati singa mama abaana akera kumacha n'agamba naye ayagala kumovinga ono ayagala funa musajja we. Ng'alaba oyo si wuwe because anti oyo omusajja gwazaddemu si wuwe. Ate gy'alaga tebamukiriza gena na mwana. N'asalawo omwana amuwe kitaawe. Kitaawe naye n'agamba nnina amaka gange kantwala omwana ewa. Waba asazeewo muleeta nga muleeta. Njagala okutegeeza abasajja banene abaleeta abaana ewaka baba balinamu kasente. Naga kandite omwana wange akulire ewaka tukule ffenna mu family emu. Kati gwo omukazi gulwakyo bawe ekyankula. Sovanze na mukwano gwange. Nze mukwano gwange omusajja yaza mukwano gwange ye musajja. Yazaala ebbali omwana. Bwamuzaala ebweru yamuleta omukazi ne bateesa ne bbaawe nti omwana munaye mumpe sijja sobola kulabira omukazi wange mumutya. N'amugamba nti kale ojja mmuleeta. Amagezi ge bakola ogamanyi baleeta mwana nga bamusuula ku gate. Kumacha saa 10 bamuteeka ku gate omwana muto wa myezi 3 bamuteeka ku gate. Omusajja ono yategeera nti mukazi wange alina ekisa ayagala nnyo abaana. Singa anaabaguddewo n'asanga omwana ajja mmulabirira. Naye bwe nnaamugamba nti omwana wange tajja mmulabirira. Omukazi naggulawo n'ajjayo omwana ne balabirira omwana. Omwana n'akula. Wakyokka omwana aba aweza emyaka 6. Omukazi ono eyasuula omwana n'avaayo. Najja n'agamba omukazi omwana wange namuleka ku geeti yali ayambadde bwati ne bwati namuteeramu obugoye bwe buti ne bwe buti n'agamba era namuzaala mu bbaawo naye nga gwe yali azaalamu yali house girl. Kati kyembuza omukazi yali akomye okukola kukima mwana wa mutwale. Lwaki mu ntandikwa ate baali bamumuwa? Okitegeera olabye akamanyiro ke nkugamba nze awo nange wesikirizigana nawo ku myaka 6 mukima waki waba musajja yayagadde okwogera yamuleka ayogere. Yabategeeza mukazi we. Keka akamanyiro ke nkugambye akajjirako wabanga ono alabiridde bulungi omwana ekisookera ddala siggwa ina okubreakinga amawulire ago mugamba. Nze omusajja omukyala gwe bajjako omwana. Kati ku myaka 6 ofunye otya amaanyi g'otaafuna kulabirira mwana wo nga wakamuzaala. Anti ye yamuwa ensonga namugamba luli yali talina busobozi bulabirira mwana. Naye kati akozemu kasente akomye wano n'omwana we bagende batandika obulamu. Kati ono ya sleepless nights zonna oli yaziwona. Ono yabeera nazo. Ono n'agamba sikuwa mwana oba otwala omwana awo nange nnoba. Yali mutuufu ekyo nkyagadde kyeyakola. N'agaana otwala omwana. Yakyakola. Era baamaliriza omwana baganya omuwaayo. Era nze kati kankubuza ekibuuzo. Love enyuma nnyo ng'omuntu mwenkana emyaka oba nga akusingako. Kyenyuma nnyo ng'akusingako. Lwaki? Omuntu akusingako asobola okukuwabula aba alina byalabye by'otannalaba. Naye kati nze nga ndafuna kansinga emyaka. Naye omusajja oyo nga mwanya ekitiibwa nnyo nga mutya nnyo naye ng'obwongo bwe buto nnyo. Yali yakula mubiri. N'okusinga gwe nayinako ng'ate muto. Yali yakula mubiri si buli mukulu nti ategeera. Nze nga ndaba abasajja abakulu be batategeera. Nze ng'omuntu si buli musajja mukulu nti tategeera. Waliyo era n'abato abategeera kyewuunyisa. Kyokka era waliyo n'omuto nga wakupushinga mu buli kimu. Kati waliyo n'omukulu nga wakupushinga. Naye lwaki ebiseera bino abasajja bakulu be bakyasinza olimba? Ayi kawoogwa aleka gw'otambulira mu balimba. Even my friends abalina basajja bakulu balimba nnyo. Omusajja omukulu akugamba ekintu. Mwina stage y'emu kirabika kwe mubalonda. Anti myaka 45. Bonna bw'osanga owaana atategeera bambi osomuwa 2. Osomuwa emyaka gy'aragiiba. Bannanga abasajja abakulu batusobedde. Bye bakola oyinza okugaona ono omusajja kyakugamba kati kati gwayinza okuba kuggwe bulimba era nga musiro naye nga ku mukazi we ye musajja ategeera okusinga lwa nsonga gwayi katakwagala kukuwasa. So tayagala kugamba by'amagezi otandika okulowooza nti kati mwami wo. Nebyo byawukana omusajja bw'aba anaakwagala kukuwasa aba ayogera nawe ebintu biri developmental. Kati lwaki omusajja waba okulimba aba atyo okulimba? Lwaki abasajja benaku zino bebatunyiiza akugamba bugambi nsonyiwa I'll never do it again. Ate obadde yagagambe ki? Oyina okukolawo ekyenjawulo okolawo ekitiisa nti you're sorry. Oyagala nkolenga ki? Like ngulira ku mipiira gy'emmotoka ngulirayo emmotoka oba weetondera gyali omuwaaki. Oba weetonda gyali nze mba neetonda gyali nga mmanyi munyiizizza
Of course simugamba bugambi I'm sorry. Okola otya? I do something special for him. Abakazi mulina opportunities nyingi kati ebyo byo mulina okukola. Naye abasajja kati ebigambo byansonyiwa Zubeda ekigambo nsonyiwa abasajja bakyuseemu. Mwagala kijjire nsonyiwa tekyajja yokka. Ejjireko ki? 17. Yetereka empiira gy'emmotoka. Nga taata bwe yali yeetondera ani n'agimuweerako. Nodda bataata baffe edda beetondanga bajjanga n'amapaali. Najja ne paapali n'agamba naye nsaba kunsonyiwa. Nga lino ono muleka kwe muwogo. Kuba ne kitaawe bwe yali yeetonda yagulanga muwogo. Anti muwogo yali wadda. Essaawa eno ebiriko byebyo. Brother wo kyaba yeetonda n'aba mukazi wa iPhone 17. Gye bali. Ba brother bo. Ne baba beetonda waliwo ekintu omusajja kyakola banaye nga kinene. Lwaki oyagalira mu iPhone? Tuwulira nti kale bw'aba ngamba sorry. Ensawo ye eyimiridde etya? Asobola okugula chocolate nti kale akuleeta chocolate. Naye kati mu obuzibu bwammwe abakazi mudimanding ate nga mulina ne bintu bye mwagala. Nze ekigambo neetondera ng'ompa iPhone 17 ye miliyoni 67 azijjewa. Amazima nze ekigambo sorry kyokka tekinkolera era ndabika obutakusonyiwa. Ng'ongambye munnange afukamire tetukyagala fukamira. Omusajja afukamira ateekayo okugulu kumu yalowooza kyekyamaanyi kyakoze kufukamira. Naye kyekyo ekigambo kufukamira kujjireko ekirala. Nanti musabe musole gwe siggo ino musayo kyalina oleetera ku sole kuba sole eva ku mutima. Sisobola mugamba nti wobo neetondera jangu nakino. Muleke ye bw'aba yeetonda afuneko kyajjirako. Kale nga bw'ogambye nti sole yokka temala kati byalina okwongerako bimulekere. Kati waliwo abasajja nga oba tomugamba ekintu nti njagala kumpairako kino batajja leeterako kintu. Ekyo kimanyi. So kati abamu tulina bagamba betwagala nti webo neetondera njagala habaya okuva ewa Mimi ya sente weziti najjanga agirese naye no proving anti yezo sente natayita ya 25 ngo amusabe yankaaga nga gosaba enkaaga zazirina alina okuba nazo kuba wotukira okukola ensobi etuuko ku notendeza olina obango liredo gisasulira mulimu ensobi ze batamala gasonyiwa olina okubanga oyimiridde bulungi nti wenaakola kino omukyala wange nja mwetondera na kino sajja tukoye ebigambo bikyukemu tukoleko kubikola okwetonda kukyukemu sikulimba abana exhibiting abana kule midale namba isimu eri noti 7845652 59256. It is 0784592656. Ne kati olugero loyambadde ba musente nga mmekewo ono luli mutwala 5 ndobadde lunkubya ezo kala nzagala nnyo ate nzirina era ndwalunkubya buli lwero olaba wano lwenyambala mbandu teka ku display kulaga nti gye ziri mpitirivu. It is nice. Mashallah kalungi bwe nagamba luli oyiteyo oli eyo atuukayo ne bangattagattaawo ne siitayo naye njayitayo. Kale kamba siibule musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.